bwe tuba tugenda mu mbuga tuyingira tugenda babiri n'omwami naye twatuuka ekiseera nga kisitwatwawula nga managa mwite Nalongo ayingire kati ntuukayo nze simanyi kati nasanga mu kisenge kye ateekawo abaana abo bangi basibye oba ab'ebyayi biki bangi abateekawo abaalawo bwati kati aŋŋamba jangu ofukamire mu baana abaana osabemu anti oli Nalongo kati nagenda okulaba nga yeeyambula engoye ne mugamba ate ng'okunamira abaana kati nga ye kyakola bw'ogenda yeewuwe mbutuufu akukyusa timing simanyi kiki kye yawanga kyakwambaza n'osigala nga ne bwodde ewaka abewako balabanga nsolo alina ekintu kyakwambaza ne kikuwunza kati lwali lumu nga ŋŋamba Nalongo ogenda kuleetayo omukeeka kubanga bajjajjaabe engeri gye tugenda okubajjayo oli eyababba we banaatuukira olwaŋŋamba naye Nalongo ng'omanyi okugirawo amagini gano kuba gagenda batta ne bw'onaakola ki kyonna kuba ne lwale ne bwe tunaamuleeta alimu amagini era bajja kutta bussi nfunira obukadde 15 nkugireyo amagini ago ne muganga sirina ssente naŋŋamba funa obukadde 15 nkugireyo amagini konze ne muganga naye ekyamazima nyinawo obukadde 7 naye ng'ajjukira kino nkikubuulira obukadde 7 obwo ekyamazima tezaali zange zaali za musajja ewaka Nalongo kati nga nze mmanyi nti kino ekintu oba kinkolerako nyina ebibiina byange enfuluma ebibiina nso okujjayo looni nenkola ki eri gye nkola nnyinza okujjayo ssente ne ntopingawo Nalongo anagayo okunsaba ssente nga nzikola ki ssente zaali na za kuzimba twali tulina we tuzimba olw'obusungu obungi anti ye yakinteekako ssente nzikutte ngenze waka nzijeyo ssente obukadde 7 mbumutwalidde ne muganze ntaasa amagini ago nakwata ssente z'omusajja obukadde 7 nga mbutwale wa Kisitu Situnga ga kati kalanzi jema wasoya majini go musajja dagenda kutto omusajja mutemu omusajja gwe tomulaba kati aŋŋamba kati ojja kuleeta yo omukeeka ogwo bajjajjawo ko banaatuukira konze tewali buzibu leeta omukeeka gwa kalannami najja kolo yaŋŋamba omukeeka ogwo olina oggwalirira n'osula ng'okuma ekyoto olina okusula ku kyoto mpaka bukedde paka kumacha konze tewali buzibu nja kikuma akusula obusuza ku kyoto kyenjagala nkikola ki nkyagala ndeeta omukeeka munnanga agwalirirawo mu mbuga ye nga agwalirira nga mbeera ntandika okukuma ebyoto nzija n'amanda n'akabaani nga ntuula nkuma ekyoto ziwera ssaawa 5 awo ng'agenda agamba ab'ebweru tunnyuse mugende mwebake nga nze nsigala muli mu mbuga nkuma ki kyoto zaali ziwera 6 ng'agamba ng'afuluma ebweru nze mmanyi naye annyusa agenze waka nze genda sula muno mu mbuga nga nkuma ki kyoto mba ndi awo yagenda okudda yajja ajjeemu ekkanzu ate ali mu sleeveless nengayi nze ne mmanya nnyuse naŋŋamba Nalongo kuma ekyoto nno osabe by'oyagala naye tosabaako bibi konze kale kuma ekyoto munnange nali ndi awo alina waakolera bw'ati ateekayo eri kateni gye yafubutuka ngenda okulaba omuntu angwira bugwizi nengayi ate jjajja abadde ki naga okulaba nkwata ku mwana eŋŋamba ye ngezaako okwerwanako musajja w'amaanyi anyigiriza nengayi sijja kulimba omusajja oyo yaŋŋamba nti omukeeka gwo gwereetedde gwakugira bajjajjaabo kati kankulage nti nsobola okukola ki okukozeseza ku mukeeka gw'oleese mu mbuga ye ngezaako okwerwanako sikyasobola nsimbye amagulu omusajja w'amaanyi yakomekereza ankozeseza mu kunkozesa nali nnyina olubuto lwali lwa mwezi gumu nga gumu kitundu awo mu butuufu sijja kulimba nagenda okutuuka okuvaayo enkeera obuto natuuka eka lwavaamu Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima kale yonna gy'osinzidde okubanga olaba nziramu ate okwaniriza ku mukutu gwaffe guno n'ali ku TV emabegako awo twatandika emboozi ya omusawo Kisitu omusawo wa kinnansi abeera sayidi z'ebuddo eyo omusawo ono kigambibwa mbu atuusa ogw'obuliisamaanyi ku bakyala osako n'abaana abato naŋŋamba jangu wano wabweru ku geeti tugenda wabweru wa geeti naŋŋamba tulina omukolo gwe tugenda okukola nga ze n'akagoye akeeru
tulina omukolo kwanza mukolo ki tukutereeza jjajja kwanza akagoye kaki tugenda kukola ki kutereeza kukkaliza nsonga za jjajja konze jjajja nti jjajjaawo konze ate akagoye bamukaliriza bweru nti agwe jangu kati abo bali waliwo olusuku lw'amayirungi kati nga ŋŋaana nga nkaayana nga nkwata ku mukono nga nsika konze ontwalawa nti jantukaliza obuyinza jjajja kati bwe yateekawo akagoye wansi nga ŋŋamba weebakaawo konze neebakaawo ate obuyinza mbukaliza neebase ogenda kunkola kinti gwe weebake n'akambuwala nga gwe saddaaka teba ndozaye kati yabanga saddaaka kuba yabangako ekintu kyabagenda okuyingizamu nendoza akikoleramu eyo mu mukodyo obwo ataddewo akagoye nga ŋŋamba weebake neebake ate neebakirewo ki oli mwana muto tomanyi nemugamba sijja olwo nenkitegeera we yagaa nti oli mwana muto tokitegeera nenkitegeera nemuga kati ate ove ku mwana nga atodde ku nze nti nalaga nti ye talina ng'olaga nti mutalina buko ekitegeeza ekyokubaka ku mwana we yakikkiriza teyakyegaana era bwe namugaana nagamba nemuga kati ave ku mwana atodde ku nze tekisoboka nti ate lwaki nayagala okugira ku mpaka era kati engeri gye nali nti nali muzitozito nga sina maanyi nava wansi era nengezaako okwerwanako era siga nti kale yagira nnyo kubanga engeri gye nali nwerwanako yankoonako katini kubanga nali sikkiriza era nagaana kati ndoza nayagala yatuukiriza ogugwe ng'oli bwanayagala okukwatisa amaanyi naaba nga takuggwereddeeko wenna naye nga yantuusa wansi nangwako naye nenwerwanako olaba nga nti takola ki tankozesa nankwata omukono nagukuba eri neera nensoma tukayali ngaera bwobitegeera nga omuntu amaze okweyambula kati ng'asembezza omukono gwe era gwankoonako katini kati era bwebanga yankoonako kitegeeza nti aba yakola ki yakozesa ki maanyi singa nti teyanyingira nti anyingire naye nga yakola ki yankonako kubanga yakozesa amaanyi kati yali amaze dde okweyeteekateeka nga yamaze osumulula byonna ebirundi y'okutuuka okugenda eri kene neerwanako ng'omukazi era yakiyingiza ekitegeeza agezaako okwerwanako ng'omukazi kati ndoza bw'aba akonye kuli aba tafunye kyakola ki kyayagala bw'aba akomye wali ku ngulu ezaka aba tafunye kyakola ki kyayagala emboozi zaffe ezasooka emabegakaawo twasooka n'omukulu kanga vve ono yali alina mukyala we ewaka omusajja ono Kisitu gwe yaliisa gwe yatuusaako ogw'obuliisa amaanyi nga kw'otadde ne muwala waabwe. Omukyala yannyumiriza, omwami oyo yamuyita mu kifo ekimu n'amugamba nti tulinayo emikolo. Obudde bwatuuka obw'ekiro yayitibwa n'afuluma n'amugamba jangu, yamufulumya wabweru wa geeti yali akutte akagoye akeeru. Kati bw'obuuka ekkubo erisala ku geeti waliwo omusiri gw'amayirungi awo gy'alaga yamanyi ng'emikolo emirala egikolebwa ng'ozalowooza bikyuseemu ebyaleero. Emikolo givudde munda mu mbuga, kumbe bagenda saddaaka ye, kumbe naye agenda mu bbaagiro kyatamanya. Yasooka n'amubuuza mukolo ki tugukola tutya, ti nze naawe tulina okwegatta. N'amugamba tekisoboka, sisobola kwegatta naawe. Ye n'ekikola omwami wange n'amanya otyo. Yamugamba nti teri ayinza kumanya era nze ndi waggulu w'okumanya. Yamugamba bw'otakikola emyoyo gigenda kukutta, oteekeddwa okukikola. Yakwata omukazi oyo kifuba, omukazi yalwana n'alwana, omusajja yamusinga amaanyi. Nze ku luuyi olwange omwami oyo yakozesa maama, ate n'akozesa n'omwana. Olina obukakafu obulaga nti omwana oyo bamwebakako? Obujulizi bujja kuviira ddala mu bakyala abo abeesobolayo, baba akimanyanga nga we bali mu kifo ekyo omwami oyo akozesa omwana oyo. Omwana oyo ayita mu bulumi, era bwe nkowoolera gavumenti, ekitongole kya poliisi tusaba kutuyamba okukwata omwami oyo bunnambiro Kisitu Alex
omwana oyo yasobola okuddizibwa eddembe lye ng'omwana omuwala. Omwana oyo yeetaaga obujjanjabi essaawa eno era tusabira ddala Omutonzi atusaasire abe nga yamubikkako akasubi ng'omwana oyo akyali mulamu bulungi. Ate nno ku mulundi guno tuzze ate eri victim number 3. Kale munneegatteko twanirize ate omukyala victim number 3. Ndina omukyala Nalongo gwe baatuusaako obuliisamaanyi. Nalongo, oli otya? Siri bulungi. Siri bulungi n'akamu. Amannya gaffe? Waayi, amannya tugeerekere. Tugeerekereze. Naye ng'abakuulira eddoboozi bakutegeera. Abampulira eddoboozi era bantegeera. Naye mwennyini akutegeera. Era ntegeera. Oli otya? Siri bulungi. Siri bulungi. Sooka otubuulire byatandika bitya ebibi ate? Munnaye lwali olwo nga nsituka nali n'omwami wange. Naye nga bannaalongo tebamala gagaga bazannyirako. Owaayi, oli omwami oba kamuyita omusajja ayina ebibye. Ayina ebibye bizibu. Otyo? Kubanga ekintu kyasookerako ddala ayina ekintu kyakwambaza ne kikuwunza. N'osiga nga tokyali mu mbeera zo zaabwe. Sooka olinde tubadde tuli wali eri ng'ogenda ne Ssaalongo. Nagenda ne Ssaalongo tugenze ku nsonga z'abaana. Kwalula? Kumala kuba nga bumanyi era abaana kusiba baana kola ki? Nga munnaye yatulagira yatugamba oyo kafulu. Otyo? Netugamba ate kati tunaabeera wano abaana katugende tukole ki? Nga munnaye tugenda. Tumale ensonga z'abaana. Bwe twatuuka nga kisi twatwaniriza era nga tumunnyonnyola ensonga etuleese nga ekyo kyangu tugenda kikolako kofe weewaawo kisitu nga atandika otulaga ebintu bye tulina okugenda nabyo bye tulina okukozesa olw'okuba nti ensonga yali tute twali tujagala era ne tugenda mu maaso n'ensonga eyo twatuuka ekiseera olwo atandise otubuulira ensonga nga bwe zigenda okutambula mulina okukola ebijjulo mulina okukola bwe muti naye nga abiwanvuyamu. Tutuuka ekiseera bwe tuba tugenda mu mbuga tuyingira tugenda babiri n'omwami naye twatuuka ekiseera nga kisi twatwawula nga amanaga amuyite Nalongo ayingire nga nnyingira bwe ntuuka munda nga ngamba naye no Nalongo omanyi amaanyi g'olina ga njawulo kugabbaawo oli Nalongo naye tosaanidde kubeera n'oyo Ssaalongo. Kuba Ssaalongo oyo si Ssaalongo mujjuvu konza ate bitya ate nga yakuzaalamu abaana nga twasobola okuzaala abalongo ate bijja bitya nti mu nsonga z'abajjajja we tabaaki si Ssaalongo mujjuvu oba Ssaalongo obujjuvu buli wano nemugamba ewuwe nemugamba bitya tujja genda tukola emikolo gya biraba konze sinali siri mulungi nnyo mu nsonga ezo nga sizimanyi nnyo kati munnange nga tutandika nga gamba naye ojja kubeera ng'ojja ng'okuma ku byoto bya bannaalongo kuba kati gwe ekiti ky'otuddemu kinene konze tewali buzibu kuba kyenjagala nkikola ki nkyagala ensonga z'abalongo kati atuuka ekiseera ayita Ssaalongo olwo kati abeera atuwanyisiganya takyalaga tutula effembi Ssaalongo omanyi obuzibu bw'olina Nalongo oyo mulogo olwo atwawula Nalongo nno omulaba agenda nakutta kuba bya pulaani nga byonna byakola ki byakutta yeerimbise mu kusiba abaana naye nga Nalongo ayaga kutta kati olwo nno tutandika okukyankalana nze bwe nnyingirayo ngamba naye gwomanyi Ssaalongo oyo n'okugula amajinni yagula amajinni bino byonna alimba bulimbi era ateeka okuba nawe yakuwonga ki mu majinni n'abaana bo nno bonna ndaba bagenda kufa olwakukyusa timing neŋŋamba omusajja gwe mmaze naye emyaka 13 kijja kitya naŋŋamba gwe nno nze bajjajja wano byonna babindaga era nkubuulira oli mufu oba teweeyambye neŋŋamba afudde bwe tudde ewaka olwo tutandika oluyombo Ssaalongo oli mulogo Nalongo ate naawe ondoga ate naawe wakola booti aŋŋamba Ssaalongo yakubbako n'empewo zo zonna tokyazikola ki tokyaziina oli mugezi nnyo
Otyo. Nengamba wakamwagala kweyuzayuza. twagala kweyuzayuza kati nga ye kyakola bw'ogenda yeewuwe mbutuufu akukyusa timing simanyi kiki kye yawanga kyakwambaza n'osigala nga ne bwodda ewaka abewako balabanga nsolo gwe bwodda ewaka ewo abeewo balabanga nsolo kuba natuuka okubanga nesangu nze mutunulira nga njagala mufumita bufumisi kiso ng'owampulira obusungu buli wemmulaba obusungu bukola ki bunzijula munnange nga tutuuka kukola ensonga z'abaana olwo essaawa etuuse y'okukola ensonga ezo bwe tutuuka atugamba tulina era muddayo mwenna olwo tugenda ffenna n'obusungu bwammwe naye ng'atugamba mulina okusooka okujja abaana kuki ku ttale abaana tusooka bajja ku ttale olwonze manyi ndaba bipya byonna baŋŋamba bigambe sibitege nti kale nga tugenda ate mu kugenda ku ttale yatuwa abantu balala abo babeera nabo mu mbuga ye n'asigala n'abagamba mugende mukole bwe muti ne bwe muti ne tugenda era muggyeyo abaana we twatuuka nga tuleeta abaana nga tuyimba ennyimba ng'akola mikolo nga tugamba ng'agamba ye kati abaana ebibbo bino enkya mu bwe naabitwala naye Nalongo sula eri mu nnyumba ya Nalongo anti alinawo amayumba mangi alinawo nti za Nalongo y'abaana amanya ya musambwa gundi nnyingi ennyumba eziriwo ewuwe lulinga lubiri kati ekyokero weekiri kati munnange kati nga ŋŋamba nti naye gwe sula eri mu nnyumba ya Nalongo gyojja okufunira buki obubaka konze kaale ngansulayo nali ne muganda wange yali amperekeddeko nga tusulayo mu nnyumba ya Nalongo Salongo amusuzizaawa Salongo simanyi ennyumba ate gye yamuwa gye yasulamu nga yasula gye yasula tweraba ku makya akeera ku makya olwakeera ku makya yajja yatusanga tukyebase engeri gye twebaka leeti yatusanga ffe tukyebase eno ng'akonkona nga ŋŋamba Nalongo nkwagala konze kale wona amaliriza okwetegeka nkwagala munnange nga bwe namaliriza nengenda nenaaba nenzija nasanga atadde ngeri akatebe awo ku kyokero kye nga waatudde nange nentuula juka simumanyi naakagendayo ndi mupya sibimanyi ebyayo ndabawo abantu bangi kuba nga abantu we bali bangi ate nga bamukkiririzaamu olwekyo kyabateekako ekimala obbawunza wali oba olaba nga watuuka munnange nga ntuuka nga ŋŋamba naye mukyala wange yakufunyeeko obubaka konze mukyala wo nti ye nimubuuza mukyala wo wewaka nti ye nga nteerako ka audio kumbe abo abantu bakozesa badiringa nabo kati ye bwalaba omukazi ng'amanyi nti oyo nnyina okumukwasaganya kati adinga ne bali be yakozesa edda anti bonna ababeerawo yagamba bakazi b'emyoyo gy'abamuwa kati nga ŋŋamba mukyala wange yakufunyeeko obubaka konze ate bubaka ki nga nteerako ka audio nti nange mukyala wange akedde kansindikira konze nti kuba abimbuulidde ne mugamba oyinza obutakkiriza n'akansindiki ne mugamba akoogerere ku gundi mu voice nanteerako nanteerako ng'omukyala agamba nti nakuloose gwe ne Nalongo oyo nga mumala abalongo nga mwegasse mwembi otyo we nagiwulira ne mugamba ate kijja kitya naŋŋamba anti oli Salongo gwoyina nti mukazi we yafunye obubaka nti oyo kisitu nange tuyina okwegatta fembi olwo tukkalize ensonga z'abaana abo abalongo baggumire betwajjeewa betwazze okutereeza mugamba ate kijja kitya n'agamba anti olwo kati bajjajja be baleese ekyo nagambye oli si Salongo mutuufu biki ne mugamba kati ate olwo nga ye teyakindaga nti bagambye nti twegatte fembi wabula yagamba gwe ne Nalongo mulina okukkaliza obuyinza bw'abaana abaki abalongo kati wonnawuli okukkaliza ne mubuuza ate ekyo kyeki nti anti kati abaana olwo mba mbakaliza nga bafunye amaanyi kwe mulina okutwala abaana nga batereevu konze simanyi byakukkaliza munaye nga ŋŋamba era tukkirire eri ewange emmanga anti wulira nze simanyi kyaŋŋamba ne tukkirira ewuwe nasanga mukyala we atudde awo mu ntebe mu ddiiro mukyala we yannyaniriza omwami nga yayingidde edda mu kisenge omukyala ŋŋamba genda omusanga eyo ngayi ate mu kisenge kati ntuukayo nze simanyi kati nasanga mu kisenge kye ateekawo abaana awo bangi baasibye oba ab'ebyayi biki bangi abateekaawo abaalawo bw'ati kati aŋŋamba
jangu ofukamire mu baana osabemu anti oli Nalongo kati nze nga manyi ekyo kye kitegeeza nga nfukamira nange mu baana nkole ki nsabe nenfukamira mu baana nensaba kati nagenda okulaba nga yeeyambula engoye ne mugamba ate ng'okunamira abaana naŋŋamba nedda nti tugenda kukkaliza abaana ne mugamba yi kati ngenda okulaba agenda okusiba ki omunyolo mbuuka nkwata ki oluggi kati mu kubuuka okukwata oluggi naŋŋamba ate kakati Nalongo ate kati ne mugamba ate ebyokweyambula byabaddemu kati mu kukwata oluggi naluggula buguzi n'enfuluma olwo n'enfuluma n'enziruka nenkola ki nengenda nenzirayo eri mu mbuga saayogera n'ensirika nempanga kinzitoweredde nenga yi musajja kiki okukkaliza kuganya kati jjukira bw'oyingira nga bwe nkuganya nti ekintu ekyo kyakwambaza osigala mbutuufu obeera nga obwongo bwo tebukyategeera nga bw'olina kutegeera kati munnange agamba kale wadde n'atutuuza ne Nalongo n'atubuulirira abaana mubatwala naye mulina okukolawo emuti abo baana bakulu biki abaana munnaye nkujjira kati atwatuteeka mu mbuga atandika otubuulirira abaana mugenda batwala naye bwe muti naye Nalongo nkukuutira Nalongo alina okubeera nga akomawo akuma ebyoto kubanga ye mutwe omukulu biki kati naffe nga tukikkiririzaamu kiri olwo nkyese nenga ndoze ebyabikolera eriwe kasita nze nakoze eki naye nyina okutereeza abaana bange kasita munnaye nga mbeera ngendayo nkuma ebyoto naye mu kugendayo okukuma ebyoto amala ŋŋamba naye Nalongo olina okutereeza bakama abo empewo zo zikubanja omusajja yazikubbako olina okuzzaaki empewo zo ate n'ekyokubiri omusajja yakuwongayo mu majinni golaba otegeera bulungi naye nga jjukira yakikwambaza golaba otegeera bulungi gutolanga olina enjawulo gutolabanga obuukabuuka gutolabanga biki n'amaka nno toyina gutolabanga n'amaka gonna byonna yateekayo amajinni biki nemugamba kijja kitya musajja nebanga omusajja antami owange nga antami omusajja agakunzita ne famire naŋŋamba ate okyali awo ne maama we yamuwongayo dda nemugamba ne maama wange kyokka nga jjukira nkimanyi maama wange mulwadde abeera ku bwansi nenga kitegeeza omusajja yaviirako maama wange alwale kuba n'ebyalwadde tetubitegeera kitegeeza omusajja yawongayo ne maama wange awo obusungu ne bukola ki ne bulinnyira ddala kati munnaaye mbeera ngenda nkuma ebyoto nga nvaayo sisulayo nkuma ebyoto nga nvaayo nkuma ebyoto nga nvaayo anti munnaaye yaŋŋamba nkumenga ebyoto okumayo wa Nalongo n'obusungu bwo nze nga nyina obusungu naye Nalongo sikimulaga naye ng'obusungu obundi ku mutima sikyayagala Nalongo kwogera naye sikyayaga nga neewaka mpulira saagala kubeerawo nga mpulira mu butuufu nyina obusungu kati lwali lumu nga ŋŋamba Nalongo ogenda kuleetayo omukeeka kubanga bajjajjaabo engeri gye tugenda okubajjayo oli eyababba we banaatuukira konze mukeeka ki nti leetayo omukeeka gwa kalannami konze olwo nkuddirayo emabega olwaŋŋamba naye Nalongo naye okola mulimu ki mubuulire omulimu gwenkola nga ŋŋamba nga mubuulire emirimu gyange gyonna ndi musuubuzi nkola bwenti nkola kale naye Nalongo manyi okuggirawo amajinni gano kuba gagenda batta ne bw'onaakola ki kyonna kuba ne lwale ne bwe tunaamuleeta alimu amajinni era bajja kutta bussi nfunira obukadde 15 nkugireyo amajinni ago nemuganga sirina ssente naŋŋamba funa obukadde 15 nkugireyo amajinni konze nemuganga naye ekyamazima nyinawo obukadde 7 naye nga jjukira kino nkikubuulira obukadde 7 obwo ekyamazima tezaali zange zaali za musajja ewaka Nalongo nga bw'omanyi mukwatagana nze ntereka ssente biki nga ŋŋamba nga mugamba kati nga nze mmanyi nti kino ekintu oba kinkolerako nyina ebibiina byange enfuluma ebibiina nsobola okugyayo looni nenkola ki eri gye nkola nyinza okugyayo ssente nentopingawo Nalongo anagayo okunsaba ssente nga nzikola ki ssente zaalina zakuzimba twali tulina we tuzimba munnaye nga naye tukyali mu mboozi ya Nalongo naye enkuba bwe mulaba nga tuggyeko tugenzeeko ewantu ewalala mumanya enkuba yeetututte munnange olw'obusungu obungi anti ye yakinteekako ssente nzikutte ngenze waka nziggyeyo ssente obukadde 7 mbumutwalidde ne muganze ntaasa amajinni ago nakwata ssente z'omusajja kadde 7 nga mbutwale wa kisitu situnga ga kati kanziggyeyo amajinni g'omusajja adde agenda kutta omusajja mutemu omusajja gwe tomulaba munnange nga nkwata ssente nga ziwanga nga nesigadde nkubanja jjukira nsaba 10 n'obwo 15 nga nsigadde nkubanja ssente zange ngenda kukola nti okuzifuna kuba mmwe abantu mbamanyi otumala obbakolako mudduka temudda
omumala okutereera ne munana ne mugamba sisobola kuba kyobo ntaasiza kiba kinangamba nedda ndekera ekiraga nti nno nsobola okufuna sente zange ne mukanze siri mubbi ekyamazima okusinzira ne byenkola siri muki sisobola kukumpanya kubanza ekizibu oba okimponyeza nja kuwa sente zo nedda Nalongo ndeeta endagamuntu ne mugate gwa tali manere endagamuntu nedda mumumanyi okudduka konza nkimanyi sente ngenda zikwendaga muntu yiyo ngankwate ndagamuntu nganje okuba nkimanyi sente zengenda zikola ki zimuwa kasita ntaase ekizibu ngagaye kati awo nkikiriza sente zangu jja zimba ngantambula ngende ewaka ate nze goba kunkwatira amajini kati angamba kati ojja kuleetayo omukeeka ogwo bajjajjawo ko banaatuukira konze tewali buzibu leeta omukeeka gwa kalannami najja kolo yaŋŋamba omukeeka ogwo olina okugwalirira n'osula ng'okuma ekyoto olina okusula ku kyoto mpaka bukedde mpaka ku makya konze tewali buzibu nja kikuma akusula obusuzi awo ku kyoto kyenjagala nkikola ki nkyagala ndeeta omukeeka munnange agwalirirawo mu mbuga ye ng'agwalirira nga mbeera ntandika okukuma ebyoto nzija n'amanda n'akabaani nga ntuula nkuma ekyoto ziwera ssaawa 5 awo ng'agenda agamba ab'ebweru tunnyuse mugende mwebage abantu babeerawo bangi buli omu ng'ayingira mu kayumba ke ng'akola ki bw'abasula eyo abasula ebweru bw'abasula mu miti buli omu alina bw'ayeebaka nga nze nsigala muli mu mbuga nkuma ki kyoto nkuma ekyoto ziwera ssaawa 6 zaali ziwera 6 ng'agamba ng'afuluma ebweru nze mmanyi naye annyusa agenze waka nze genda sula muno mu mbuga nga nkuma ki kyoto mba ndi awo yagenda okudda yajja ajjeemu ekkanzu ate ali mu sleeveless nengayi nze ne mmanya annyuse nangamba Nalongo kuma ekyoto nno osabe byoyagala naye tosabaako bibiko nze kale kuma ekyoto munnange nali ndi awo alina waakolera bw'ati ateekayo eri kateni gye yafubutuka ngenda okulaba omuntu angwira bugwizi nengayi ngezaako okwerwanako jjukira musajja w'amaanyi yali ye ng'omuntu naye mu mbuga ye mwakolera mu mbuga ye otyo nga ngenda okuwulira omuntu angwira nengayi ate jjajja abadde ki kati mukungwira kuno jjukira nti eri namuddukako kati akozesa chance eyo ankwata bwati naga okulaba ankwata ku mwana engamba ye ngezaako okwerwanako musajja w'amaanyi annyigiriza nengayi sijja kulimba omusajja oyo yaŋŋamba nti omukeeka gwo gwereetedde gwakugira bajjajjaabo kati kankulage nti nsobola okukola ki okukozeseza ku mukeeka gwoleese mu mbuga ye ngezaako okwerwanako sikyasobola nsimbye amagulu amusajja w'amaanyi yakomekereza ankozeseza mu kunkozesa nali nnyina olubuto lwali lwa mwezi gumu nga gumu kitundu awo mu butuufu sijja kulimba nagenda okutuuka okuvaayo enkeera obuto natuuka eka lwavaamu olw'amaanyi gali ge yakola ki eyanyigiriza kuba yanyigiriza nga womanyi omuntu arepinga natuuka eka natuuka kati olwo nninga muguwa ddalu naako obuntu kanvuddeko omanyi omuntu okutulugunya mind zo bwe zikyuka nempanga kati sikyategeera Salongo agenda okulaba mbutuufu nga nebyenkola tebitegeerekeka agenda okulaba ndi mulalu olowooza miliyoni z'omusanvu kati ngamba ate omusajja agenda kunsaba sente ze ye ngenda bijjawa twakola olutale ewaka ne Salongo twakomekereza wala kyemmanyi nti poliisi ye yatutaasa ng'omu agenda kutta munne poliisi ye yatutaasa Salongo akwatakwataga omukazi kiki olwo kati ndi muguwa ddalu sikyategeera nze namala ebbanga nga sitegeera Salongo atuuka okunsaba sente nga mga tomanyira ne sente zo siziina nze nga byenjogera tebikyakwatagana Salongo aga omukazi mulalu omukazi twagenda bya mirembe nga kuganza enfuusa ekitali kyamu ne mubaana bange nga n'abaana bantya ewaka sikyasobola na kufumba mmere kuba namugamba twawule n'entamu buli omu afumba eka nga nze buli kimu nninga ndaba oli mulabe wange munaye Salongo ngamba sikyakusobola genda ewammwe olaba ne sente zange zonna ziweddewo simanyi gye zaalaze sikyakusobola ewaka wano genda ewammwe bw'oliterera tuliraba ekyokukola ki ekiddako naye nga toleese sente ezange sikola ki sikwagala wange munaye nga nkwata ekkubo nzira ewaffe mukudde ewaffe maama wange akyaliyo olwandabako yatema mulanga nga nze ndi muguwadde kuba nagendera na mungoye za kusiibamu
ntuuka ewaka ngamba kiki ngenda nakasawo kati nina ngoye za kusiibamu ze nali nyambadde mbutuufu nga ne byenkola ewaka tebitegeerekeka. Abalongo baliwo mbalese waka naye babbanga ki baana bwa myaka 3. Jjukira abasoma basoma neŋŋamba kakati nkoze ntya kubanza omwana wange omukulu wa myaka 12 bonna ndesewa waka. Nze mbadde mmanyi abaana bange basomye batya, abaana bange bakoze batya, abaana bange bakoze batya, olondeseeyo naye nga si kyabajjukira nti nnyina n'abaana. Olalukidde ddala. Nze ndi mulalu. Ntuuka ewaka mama wange agamba naye tukoze tutya. Munnange naye antambulirako ng'omuzadde. We yantambulirako kwe kulanga nsobola okwogera naawe essaawa zino kuba nali sirina buntu bwonna. Kati nzira engulu nzijjukira olwo memories zange okuddayo emabega ntandika okujjukira biki ebyakola ki byaliwo ngawo binyumya kati aliwo nga wembikunyumiza. Ayi kye nakola ng'era omuntu omukalabakalaba nga sigenda kutuula omusajja ono njagala akome ku nze era kyensuubira bw'aba nga adde akola omuzoogo ekyamazima yakoma ku kyensuubira asobola okukoma ku nze kuba nagamba sisobola kutuula kumuleka nina okwekubira ki n'abalala bonna bazakikola kwakituusa kuba nga baasirika kuba baatya nga tewali asobola kuvaayo neŋŋamba nze sisobola kusirika kubanga nina okulwanirira bannange n'abaana abato be nalabayo ndi muzadde ndaba bakyala bannange mo nabona gye babonyeebonyeemu ng'ate nze nnyina obusungu bungi neŋŋamba nnyina okukozesa omusajja ono tulabe nga tutisi tufunye obwenkanya. Olwo sente zo ozeerabidde. Olwo sente kati byonna mbijjukira nti sente z'omusajja nazikola ki naziwaayo naye ng'omusajja newe okuba essimu ye n'abeewaka n'obakuba essimu tewali tasobola kukwata ssimu zaffe wabula bonna yaba brokinga. Neŋŋamba naye nja kirwana. Kye nakola nga ŋŋamba naye kisitu musawo wa kinnansi ate balina ababatwala waggulu naye bwe mbatuusaako ensonga ezo tebasobola bakola batya. Kye nakola olwo jjukira kati ntegeera kye nakola nga noonya ku nnamba zaabwe ez'essimu nga nkubirako omukulembeze kuba waggulu kuba senga kulannama kyekitugundi kye yalimu oyo kisitu ekya senga kulannama. Nze natuuka okutuuka ewa senga kulannama gye nali sigendanga ne ntuukayo ne mbanyonnyola ensonga zonna nga bwe zaakola ki nga bwe zaatambula. Ne baŋŋamba katukole enteekateeka kisitu tulabike nga tumuyita mu kanso yaffe tubeeko bye tukwasaganya nga tekinnasajjuka konze munnange nga kisitu bamuwa olunaku ajja basinkane tusinkane ng'abantu. Olwo ne bannange bwe nali mmanyiiko mbakubira ku masimu abaali baŋŋambako ekizibu ekyo ekyabatuukako baŋŋamba bw'oba ovuddeyo naffe katugende emabegawo. Tugenze olunaku lwe baatuyita kisitu yagaana okujja teyajja. Tuli wasenga kulannamu olwo kisitu teyajja. Ne batuwa olunaku olulala nalwo teyajja naye nga bamukubya amasimu naga nzija enkya nzija. Lwe twagendeyo twasooka gendeyo lwakusatu naganza olwaliro mbadde bizinesi kiki naye ngenda kujja lwakutaano ne batugamba mukomewo era ffe ne tukomawo. Kisitu teyakola ki teyalabikako. Tubagamba banne twagala obwenkanya ne batugamba kakati eyo ensonga ewanvuye kuba ffe atutenguye tubadde tulina engeri gye tulina ogikwasaganya naye akikoze eki ekitegeeza omusango agumanyi. Kati kye muba mukola mugende ku poliisi mutandike ensonga zammwe ku poliisi ye emutwala kofi kali nga mbakulembera abakyanga muga tugende nga tugenda ku poliisi n'abaami baffe nga tutuukayo ku poliisi y'e Buddo nga tutuukayo nga tutandika okukola statement. Twakola statement nga bazitujjako wali omukyala CID nga tubuulira byonna. Olwo omukyala oyo tutuukayo batugamba nti baaleetako ko ne keesi bwetyo nga ya defilement n'engera ya kisitu. Naye katugende ku shade Nalongo enkuba ndaba etusazeeko. Kale abatulaba gawe mbagambe tubadde tuli side zawali enkuba ne tuteteganya
tukomye tukyali ku mboozi ya Nalongo olugendo lwe. Nalongo agudde eddalu bamubbyeko $7,000,000 ate bamutusizaako n'ogw'obuliisa amaanyi. Omusango gwe guno amaze n'agutwala ewa Ssenga Kulannama akulira abasawo ab'ekinnansi. Musawo bamuyise emirundi 2 agaanye. Kati ensonga tutuuse ku poliisi e Buddo, tuli wa CID. Nalongo tutuuse tutuuka e Buddo nga olwo ndina abalala kuba bwe baawulira nga nze nsituse nabo ne bagamba bana inaffe twafa dda ne tugenda. Olwo bakuwulira batya? Bwe nagenda ewa Ssenga Kulannama mbaako bannange benkubako be nasangayo abaafuuka mikwano gyange Buddo awa Kisitu. Kati mbabuulirako ku kye ekyantuukako. Bangamba gwe badde ffenna nno byatutuukako dda. Ne mbagamba mwalinda ki? Ti munnange. Ne bangamba munnaye nga tetulina gwe asobola tukulembera. Ne mbaga kati mujje tugende. Ne mbaga tetusobola kweryamu lukwe mujje tugende. Munnange nga tugenda e Buddo. Tutuuka e Buddo nga tunnyonnyola CID. Otwannyonnyola CID ng'agamba naye nga temunnaggulawo fayiro nga tetunnakola fayiro yonna. Musooke muleeteyo akasente tugende tumukwate. Naye ng'ajjukira okuva ku poliisi awo okukkirira ewa Kisitu. Otambuzawo n'ebigere watono nnyo kumpi nnyo. Tumugamba kasente ne twekwatakwata tubaake twabawa ne tugenda. Nze mwennyini nagenda n'abasirikale ku mbuga ne tutuukayo. Naye olwo nga Kisitu eno waggulu ataddeyo abakuumi abaana ababeera eyo be yawambira eyo. Abavubuka bali ku kkubo kwennyini awo ku main. Buli ajja bamukola ki? Bamulaba nga balabula ali ewaka. Kati ndoza nga bagamba babo abasirikale bazze. Twasanga bonna bali ku gate bali bwe bati bakuta amafumu abaana ababeera omwo munda. Balina amafumu batiisa naye olwo gamba twalina abasirikale nga tuyingira munda nga tubabuuza nga bagamba taliiwo nga tunoonyanga abasirikale bagezaako okumunoonya nga takola ki nga taliimu. Kati kye bava babuuza waba manyi talina musango yeekwekera ki kuba yandize nannyonnyola ekikola ki oba teyaliiyo. Kaakati ekyo sijja kulimba olw'ensonga bwenzira emabega nti eri baamuyita emirundi n'emirundi n'akola ki n'agaana. Kyekimu ne tujja wano nga tuteredde n'abakuumi ku gate abalina amafumu ayingira yenna bakole ki. Naye olw'okugamba nti twajja n'abasirikale nga tebalina we batandikira kufumu na mundu. Kati munnange nga tuddayo ku poliisi nga tukola statement nga era fayiro nga CID ng'agamba fayiro zino nno nnene era ne wano sisaanidde kubeera nazo nga yatugamba sisaanidde kubeera nazo fayiro zino buyinza n'okugenda okuziba nga bazitutte nga bamaze zino n'ozitwalawa ensanje. Koffe ekyo twagala naffe gundi zaffe zitambule tufune obwenkanya. N'atugamba omusajja oyo nno nawano baleetawoko keesi nga ya defilement naye ng'era ya musajja oyo. Naye fayiro eyo waliyo ate omulala atali oyo. Oyo yali mulala. Naye fayiro eyo erabika eri nsanje nga era abuzaabuza bw'atyo. Fekyo tekitwagira kuba twali tugiridde yafa ate nituwulirayo keesi eyo endala tuga ekitegeeza byadda bulijjo omusajja kimwakola ki tugamba kati munnange tuleka tuguddewo omusango nga batuwa referensi ng'agamba naye saawa yonna ngenda kukwata ani Kisitu era nja bakubira amasimu nga Kisitu muyina munaye tetulinda CID tubeera twogerezeganya naye ng'agamba omusajja tetumulaba omusajja tetumufuna bulungi omusajja biki naye tugenda okuwulira amawulire nga batugamba oyo CID gwe mwakozesa mufu akolegana n'oli omusajja muganzi we abaali babeerawo abaluddewo kubanga bakwataganira ku eyo keesi y'omwana yali ya defilement bakwatagana n'oyo omukyala kati ono ye akozesa okukwana ono afuuke muganzi we olwa kitegeeza nti buli ekinajja ajja kolanga ki kati nga tuga oyo mufu abo abaluddewo nga tuga oyo mufu
oyo munne era buli kimu amulabula. So bwe twali nga tugenda okutandika okuteekayo gundi ezo yatugamba kansooke nzije n'awalampa eyo waggulu. Tetutama bwe yali ageze kulabula ani oli we yamala najja naga kale tukole gundi. Munnaye ne tulinda twalinda ne saayiro twalinda tulabe nga tuyina ekisobola okuvaayo nti omusajja kino na kino na kino fayiro zaalemera ebuddo. Olusi ayiddi bw'ayambukako waggulu n'akubira omusawo n'amugamba mujja. Ekyo sijja kulimba naye mu kaseera ako yatugamba mulindekoko naye tugenda kumala gendayo mumukwata nga tetumunakola ki statement. Neyeewugulamu awo kati naga tugende netugenda naye nga gye tugenda okukwata yamugambe dda gyawonye dda era twakomawo nga taliiyo naye tujja mugwirira era yatugamba ebigambo bino wammanga nze oli mukwano gwange ennyo ne bwe mukubira essimu essaawa zinajja CID atugamba ne bwe mukubira essimu essaawa zina asobola okujja. Lwaki teyamukubira najja? Teyamukubira naye nga yatugamba ne bwe mukubira essaawa era abazammanyi mumuwe sente simanyi ne bwe mukubira essaawa zino asobola okukola ki ajja kuba nze mukwano gwange buli kimu amanyi tukitambuza ffenna. Munnaye twakomekereza kisi tutakwatiddwa fayiro ne zituula ebuddo nga jjukira ffe nga ffe abaali bakosebwa tetukyalina na 10 emirimu gyaggwawo amaka gaafa tetulina we tutandikira nti waakiri ofune 10 ogambe nti kankole ki kantandikire wano nga tetulina kuba kati nze wenjogera siina mulimu siina maka kugamba ndi awo ndi mu bbanga omawe okubeera mu bbanga nze omukazi yali yeekolera nga buli kimu Nalongo takusonyiwanga yabannange ebintu bikyali bizibu akyakola wamu eddala bikyali bizibu kuba ye embeera gye yandabamu n'okukosebwa ate naye kwe yakosebwa ko naye yakosebwa kugamba alabira ddala nga simanyi kaze bamukwata sente ze bazigyewo bamusiiga erinnya ebbi kuba kye yamuteekangako nga kinene gwe nawe n'obikkiriza nange nga mbikkiriza olwekyo ekyaliwo nga ndabira ddala bituufu. Naye bamala okumbikkulako kiri ekyali kimbisse ku maaso nziramu akategera ne ngana naye emyaka gye mmaze n'omusajja oyagala kuŋŋamba singa saafa dda olwo nzija ntandika obyebuuza nzeko olwo nzizeemu okutegeera olongo oli ewa maama gye mbyebuuliza naye okufuna amagezi nga bw'ogamba omuntu kati ntegeera nsobola okukwasaganya ensonga nti ne bwe ntuula nawe nsobola okunnyonnyola kiki nsobola okuyambibwa kuba ekyamazima okuyambibwa kwakola ki nanoonya twagaana naye nga twaddukira eri waggulu ne batugamba n'amuyita n'agaana naga kati tulina okukozesa amateeka agakola ki okusinziira gye yakolera ensonga ensobi ezo naye kikoze eki kiganye kati ebuddeyo wabanga waganyira lwakiki temugezaako ewalala kakati okugezaako ewalala bwe buyambi bwe twagala okufuna era bwe tunoonya kuba essaawa zino nze sigenda kugamba nti ntandikirewa kuba ekyamazima ndinga bwondaba naye munaye akutunuulira ayinza obutakulaba kintu kyonna ayinza obutakindabamu engeri gye gamba nti kati wendi ewaka nsobola okufuna akamere n'enkalya nensobola nze ndi muntu weeyo mu mata nsobola okunywa kututa nga ndi waka naye ate mu mutima ate nze ndi mukosefu nnyo newondaba nti kati omubiri ate nali nnyina ogusinga wano guno si gwe mubiri gwe nali nago toddakawo n'owawamuka ng'ogusajja guggwira kati embeera nga bwe nkugambye nti nali nga mulalu kati kiri kijja kimala ne kijja n'olabira ddala nga era ne wembeerawo mu bantu owulira nga osobola okugugumuka newokunoga n'owulira omuntu ayogera n'owulira nga kiri kijja n'obeera oba n'obirowooza nnyo n'owulira ng'olina embeera gy'okola ki kale omutwe gwo gusigala nga mu butuufu embeera zo si ze zirize walimu si ze zirize walimu owulira nga embeera zo zakyuka embeera zakyuka si ze ze nalimu mu budde buli kati omuntu ali akuwuliriza ayagalira ddala okumanya kuyayana ki kwoyagala oba bwenkanya ki bw'oyagala okufuna mu butuufu okubeera omusawo oyo obwenkanya bwenjagala
abavunaanibwa ku nsonga ezo wakati fe abakyala tutulugunyizibwa oba tukabasanyizibwa oba tukabasanyiziddwa omuntu oyo omu abakyala abasukka mu 50 abaana abato ng'otasobola kumanya muwendo n'ensaba nti bekikwatako abagwa mu kitongole ekyo mubakye kiyamba abakyala ekiyamba abaana basobole okuvaayo mu butuufu bwabwe nga bawulidde eddoboozi lyaffe n'obulumi bwe tuyitamu baveeyo tufune okuyambibwa nti ne bekikwatako ab'obuyinza mu maanyi ago mu ntebe ze batuddemu omusajja oyo bw'abanga afuniddwa n'akwatibwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka n'asobola okuba nga n'abalala bamulabirako n'abeera ekyokulabirako abonerezebwe asobole okuliyirira abantu be yakosa naye simanyi eddala erinnya mu ngeri erinnya oyo omulisa maanyi oba omukyawo buli omwogerako nga mpulira n'olutiko olummera mpulira nga mmera olutiko nga n'omutima obamanya amanya osobola okwogerayo nti gundi bamukola weeba amanya ag'abantu be yakabasanyi ekyamazima kizibu okuwaayo erinnya lya munno naye nga muli bangi ng'ate tuli bangi era nkusuubiza nti omusajja oyo n'amala akwatibwa ojja kulaba enkuyanja y'abantu kuba abangi bw'omutuuka yagaa siina bwe neesowolayo omusajja ajja kunzita kuba bamutya nange mwennyini wadde njogera neesowoddeyo naye nkola ki era ndi mweraliikirivu era nze nsaba mbutuufu buli awulira ekintu kino oba buli anaakiraba kuba simanyi na bukumi ki bwensobola kubeera nabwo kuba omusajja oyo mutya amaanyi kyago agamufuula ow'amaanyi ennyo amaanyi galina kati wuuyo akolegana n'abo abanene munnange bwasobola okugamba nti nkolera kino n'akimukolera ekyokubiri kati ebyo ebintu byetwambaza tusobole okufuuka bazzondo olowooza tasobola bikusindikira n'ogwira ddala oba n'ofa n'okufa yabikwambaza ebyo byakwamaza ofuuka ezzondo kuba kati byetwamaza nga tufuuka abantu omala kubeera wali eriwo wali kalinza ayinza okubinyambaza owaaye yagamba ye kabaka w'emisambu ayogera ne katonda ayogera na buli kimu ye buli kimu kyonna byonna tewali asobola kukola ki mutiisa n'ababakulira bamutya kati bwe bamuyitira n'agaana munnange simanyi kuba olaba bamuyita n'atasobola kugamba nti bali be bakulu abantwala n'abajeemera n'atasobola kujja kati olowooza ki ekirala olaba poliisi bamutya omukwata nibo bamulaba ndowooza bamulaba ng'ataayaaya ne bamuleka simanyi kintu kyekyo ekyamaanyi g'ayina naye nze nsaba kuba kyemmanyi nti waggulu omumanyi wabeerawo omuki omumanyi kyemmanyi nti kisitu talina nnyo kyali nti asobola okutiisa ensi yonna oba asobola okulemera olaba nze atalina kyali nange nsobola okuvaayo n'enjogera mu maaso g'abantu olw'okwagala okufuna obwenkanya n'okulwanirira abalala abazze basirikidde ensonga eyo kuba bangi atasobola kwesowolayo okugamba nti ensonga eno kangikoleki kati tugeze nga bamukutte obukakafu ki bwoyinza okugjayo obulaga nti bamuwa $7 million obukakafu bwensobola okugjayo okuggyako ekintu ekyo nti oba yali ndagaano yammwe naye yali ndagaano yaffe nga tuli babiri endaga muntu yange okuggyako ye nayo ng'ajeegaana kuba yasigaza endaga muntu yange nze yagiina ate nagijjawa kuba nze ebintu ebyo byamala okutandika okubaawo neŋŋamba nyina okwekubira ki kuba saddayo ewuwe nga siina ate bwe nsobola kuddayo nga mmaze okutegeera ekiriwa nina okukozesa ate amateeka kuba nali sisobola kuddayo nzirayo ntya nga mbadde antuusizaako ekintu bwekityo nga sikyasobola mutya ne bwe mulaawo nti nga nsobola okukola ki naye ate simutya kati essaawa zino kuba ne bwayimirirawo nga bamukutte mu maaso nga waali awo era nnyimirira n'enjogera nga bwenjogera bwenti kale emboozi ya Nalongo weteweeri tukyaleeta nno abantu abalala bangi omusajja ono mpaka nga avuddeyo neyeewozaako oba bamwogerako bituufu oba bamwogerako bikyamu so mu kitundu kyaffe ekiddako tujja kuba ndowooza tukyalirako
tujja kuba tukyaza Saalongo. Saalongo ye waali? Saalongo? Bannange nze Saalongo sibeera naye kyekyamazima. Nze nvuddeeyo kati Saalongo. Ye Saalongo nga Saalongo. Simanyi oba naabawo ennamba ye ne mukubira. Banze takwata simu yange. Yagaana takwata simu yange. Mukowoole mugaye Saalongo nsonyiwa. Bannange. Simanyi ajja kujja simanyi anansonyiwa mpola mpola naye kati nzo mukowola kati saazi nayinza okuba alaba TV nga kwali Saalongo yonna gyali. Bannange mwegayirira nti kuno tekwali kusima kwange oba sigamba nti neewaayo mu nsobyo zikola nga nkigenderedde wabula kwali kubuzaabuzibwa n'ebyo omusajja oyo ebibi byakola oba ebintu byayambaza abantu ne basigala nga bavudde mu mbeera zaabwe. Saalongo kyensookerako nsooka okwetonda ku lw'essente ezo ze natwala nga sizimusabye naye nti kwali kubuzaabuzibwa oba kubikkibwa ku maaso. Kiri siba oba kyekijja ne kikwama ne kigamba kola kino. Nti bwe namala okudda engulu n'entegeera ne mmanya ensobi eyo yaliwo naye nga tekwali kusima kwange oba tekyava mu birowoozo byange nti kantwale ssente ezo. Naye nsaba Saalongo yonna gy'ali bw'aba ndaba oba ng'awuliriza nsaba ansonyiwe ku ekyo kyonna ekyatuukawo era nsaba Saalongo akomyewo omutima gw'obuzadde kuba abaana bange bali eyo bayaayaana. Tobalabako? Simanyi, abaana sibalabako. Nalekayo abato abalongo bato kuba ba myaka 3. Kati ye Saalongo addaawo nakukubirawo ku ssimu nga maama wo musajja wattu abasajja mwemanyi ayinza okuba nga yafuna omukazi omulala. Sijja kulimba mbuuza ewaka tewaliyo mukazi. Wateekayo enkesi. Naye bukyali busungu era nga bw'obeera tosobola kuleka maka ago kugamba nti kiwobonga okyagaagala kuba buli yali nsobi. Bigenda myezi emeka ng'ovuddeyo? Navaayo okuva mu tuli mu 11 okuva mu Gw'omunaana. Myezi 3 gigenda okuva mu Gw'omunaana siriiyo. Tomanyi baana bo bwe bali? Simanyi baana bange bwe bali. Simanyi sijja kulimba. Kale Saalongo bw'oba owulira ebigambo bino abantu tuliwo okukola nsobi ate teri muntu yeemalirira ku nsi eno. Nze nange nkusaba Nalongowo omusonyiwe ensobi zaaliwo ku mwembi ani yatwalayo munneewo ono omusawo. Saalongo eyankulembera naye byagenda okufundikira okukomekereza nga buli omu bamwawudde ku munne. Ye nga oyagala okuyisaawo ekiki agamba gw'oli bw'oti gw'oli mulogo gw'oli mutemu ye ng'ayisaawo ki. Kale tujja kunoonyako ku Saalongo gye bujjako eyo maaso ate tuwulire ye emboozi ye ekwatagana etya obusungu butuuseewa that is bw'anaaba atukkiriza okutuuka mu maka ge. Naye kati ekitundu kyaffe ekiddako tugenda kuba tukyazaayo omukyala ndowooza omulala omu omu tukyazeeyo omukyala omu naye ayina ebyamutuusibwako omusajja ono nannyini misambwa n'erinnya kati sikyalimanyi kamuyite nannyini misambwa. Naye bwe tunaaba tufunye akadde tujja kugendayo tulabe emisambwa egyo ddala ddala kiki gimutuma kukwata bakazi buli weebaka ku mukazi amaanyi geeyongera oba. Kale abatugoberedde ebitundu byaffe byonna ekyasoose ekyokubiri n'ekyokusatu gw'atannabakubiraba osobola okuddayo emabega ku kyano yaffe kwebiri ate n'ofollowing emboozi eno. Kale ngenda kusaba Mukama abankuumire ate mubeere bulungi mweraba.
Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima